Omusajja baamuyitanga Haji Musanje. Lumu yajja ewaka n'ansanga ku maviivi gange nga nfukamidde nga jjajja atudde wali ku katebe naye ng'akutte omuggo. Agenda okutuuka ng'ali mu jjajja nsonyiwa sigenda kukiddira kubanga nali nsobezza ng'omwana. Ate suula omuggo oyo noona omwana oba osanga abaana abato tetuwulira kubuulirirwa wabula tuwulira mbooko. Kakati wakati mu kwetonda ennyo jjajja nsonyiwa sigenda kukiddamu jjajja yaŋŋamba nkusonyiye naye togezanga n'okiddamu era mu kifo ky'embooko 10 ze mbadde ŋŋenda okukuba kankukuba 5 lwa nsonga nkusonyiye. Haji Musanje kyava agamba jjajja obeera tomusonyiye. Tewaliyo kibonerezo kitono ng'obonerezza. Bw'osalawo kusonyiwa sonyiwa wenna. Togamba omuntu gw'obadde ogenda okukuba embooko 10 tyogenda mukuba 5 then oyogereye mu linnya ly'ekisonyiwo nti nkusonyiye. Y'ensonga lwaki nkukubye embooko 5 obeera tomusonyiye. Era obeera omubonerezza. Ne bw'omukubako omuggo gumu bwe guti ng'ate okulumiza ekigambo nkusonyiye obeera tomusonyiye ng'ate obeera weeseeseza mu muliro. Okusonyiwa gw'otasonyiye kubanga bw'osalawo okusonyiwa sonyiwa lumu, bw'osalawo okubonereza bonereza lumu. Lwaki njogedde ebigambo ebyo? Be baganda baffe abasibe be basalidde emyezi 3 oluvannyuma lw'okwetondera omuntu ssekinnoomu ng'ate bulijjo babaleeta mu kkooti. Naye okwetonda beetondedde muntu ssekinnoomu ze nali ndowooza nti balyetondedde Uganda. Kubanga abaana abo babeera batujju tebatujjangako ku mwana wa Museveni, tebatujjangako ku nte ya Museveni, tebatujjangako ku maali ya Museveni, wabula baatujjanga bannansi ba Uganda. Y'ensonga lwaki n'ekkooti tebabatwala mu yeerwa kitula. Ekkooti babaleeta mu yaggwanga wadde nga ya kinnamagye. Lwaki bwe gutuuka okwetonda beetondera omuntu ssekinnoomu? Omuntu ssekinnoomu oyo kaŋŋambe bamwetondedde kya bugunjufu okwetonda. Naye omuntu ssekinnoomu oyo bwe bamwetondedde naye n'agamba nti bazzukulu bange mbasonyi ate gino emyezi 3 siba baaki. Nga bamaze mu kkomera emyaka 4 era ng'ekuba kubonerera baboneredde. Walisoose ne weebuuza nti gino emyezi 3 gye gigenda okubafuula abantu okusinga emyaka giri 4 gye bamaze mu kkomera. Era ekibuuzo ekirala obeera obasonyiye. Ddala bwe kiba ng'osonyiye abaana abo balaba baali tebasobola dde okurisikinga okubeera mu kkomera ekiro ekimu. Olunaku olumu y'ensonga lwaki baabatuusa ne ku mbeera eyeegonnomekako obutujju. Baabatuusa ne ku mbeera etta CV zaabwe. Baabatuusa ne ku mbeera ebammisa visa oba ebabooza mu community y'ensi yonna n'ewaabwe gye bava nga bwe balivaayo oli n'agera tokiddangamu bajja kudduka misinde ono mutujju yabeera mu kkomera emyaka 4. Kakati abaana abo tebakyasobola dde okurisikinga oba bagenda okwatula ebyo nga bawulira n'essaawa emu okugimala mu kkomera kibaluma. Naye eyabasonyiye bazzukulu nti jjajja aliwo okusonyiwa nga bazzukulu be ate abakookeddeko ekibonerezo kya myezi 3 abaaye abeera abasonyiye. Tekikuzzaayo kwa Haji Musanje kye yagamba jjajja ng'agenda okunkuba nti bw'oba osazeewo okusonyiwa sonyiwira ddala. Toga nti mbadde ngenda mukuba miggo naye nga nkasikuba empi nkasonyiye. Mbadde ngenda mukuba ku mugongo na buli wensanze naye ka mukube kabina kubanga musonyiye. Tewaliiwo kusonyiwa kuliko kibonerezo kyonna. Tewaliiwo kusonyiwa kuliko mutango gwonna. Bw'oba osazeewo kusonyiwa n'olugalo tolusongamu. Kubanga ono gw'oli mu kusonyiwa kitegeeza akunnyonnyodde n'akulaga obwetoowaze bwe kubanga Haji Musanje yansanga ku maviivi. Bino byakunnyonnyodde ebiba bikuleetedde omutima ogugamba nti kamusonyiwe naye kamumukuba embooko 5 bibadde tebisobola kukuleetera mutima kugamba kamuveeko bw'aliddamu okusobya nkube.
kubanga byali bigambo bye nabwetowaze bwe bye bimufukamiza wansi okwetonda era ne bikwata nnyo ku jjajjaawe n'alabanga emboko 10 z'abadde agenda okukuba tezeetaagisiza kubanga weemenye. Lwaki akukuba 5 ng'ate ebigambo bimukakasizza okwemenyaako n'atuuka n'okusala ku mboka akuviireko ddala lumu. Kakati be bano bannaffe baganda baffe Olivia Lutaaya abaasonyiyiddwa naye wakati mu kubeera nga baasonyiyiddwa ate ne babasiba emyezi emirala 3 naye nga bye baayatula oba okwemenya kwe baalimu baali tebayinza kuteekinga the risk ey'okusula mu kkomera ennaku endala 3 oba 10 naye babongeddeyo babeereyo ennaku ezisoba mu 9. Jjajja bw'akwata omuggo ng'agenda okukuba n'ofukamira ne weetonda kitegeeza tosobola dde okuteekinga risk n'emu ey'okukuba embooku keebeemu. Bagamba nti ngenda kukuba 5 ng'ate gwe wakati mu kwetondako olabye nga tosaana yadde okuriskinga okukuba embooka emu gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula. Kakati bo bano babadde tebakyayinza kubeera mu kkomera ne bw'olaba beekookeddeko ekivva ekyo n'ebeetemajjizzaako ekigambo ekinene ekyo. Munnange era abasonyi ba kuno ne babeera bakisa ne basindika abaana bafuulufiga babbalamu n'abalala. Balamu yatuuka n'okwogera ku kkooti awo okulangira Olivia Lutaaya. Bino ebigambo bye njogera mbirinako obukakafu. Balamu n'aga Olivia Lutaaya simanyi Omunyarwanda olana otya Munyarwanda munno. Namuganze Balamu ndi muganda w'e Masaka munnange minisita Honorable yamuyita Honorable Minister gwe ate maama alina kyamwagalako ku teebu. Honorable Minister nze ndi w'e Masaka. Balamu n'aseka oli w'e Masaka owaawa Omunyarwanda gwalwanyisa Munyarwanda munno. Era omwana nakkakkana munnaye atwala ekigambo kya Balamu kubanga anoonya kukola ki? Kusonyiyibwa, anoonya pardon. The question is, obeera oba wadde pardon already ng'oba wadde akabonerezo? Kubanga tewaliyo kibonerezo nga kabonerezo. Nekyo kyoyita eky'emyezi 3 bw'oba ogamba nti kiyitidde mu mateeka okukifuna tekaba kabonerezo, kibeera kibonerezo. Kube wasonyiye, kubeetonze, yabaaye abeetondedde Museveni. Lwaki kkooti ye yabasalidde? Lwaki Museveni teyagambye bugambi nti babate nga bwe yalagira obulagizi nti bate Katulamu? Teyagamba nti Katulamu mwongereyo emyaka emirala 3 aveeyo wadde nga bali bamusabye mayisa life imprisonment. Era ye Museveni yesigeddamuzi nti bw'omwetondera ne kkooti enyiganyigamu eregezalegezaamu. Era ekibuuzo kiri kimu, wabasonyiye already ng'obateereddeko ne serving time? Obeera wabasonyiye? Abaana abo bwe baliva mu kkomera balisobola okunnyonnyola nti ffe twayogera bino lwa nsonga munnange twali tukooye obusibe ate batugamba tugenda bateera nawo, wakati nga mwakabyogera kkooti neegamba mbasalidde. The question is, babeera babasonyiye awo? Babeera babasonyiye oba babeera babasalidde? Kubanga essaawa eno bali mu kkomera nga bakonvikiti. Mwabasonyiye?